Kwata ebintu ga subscribe. Twala ku Kakos 256 tunywa kachayo. Tomba wano ku mukutu guno otusibe ko byonna ebifa mu ggwanga lino Uganda naddala ng'oli olinyo Oluganda n'ongaba maje. Tubaniriza mwe nabali Kakos Fax 256 abagenda maaso n'okugoberera ensonga na buli kimu kye tubateerayo ekyo kye mukola kiyitirivu nnyo. Kaseera ke tulimu ka bululu naliko ko wano ne mbabuulira story yasooka nga ngamba nti Bobi Wine agenda kusanga obuzibu bw'amaanyi okusobola okulaba nga abayimbi bano aleka nga tebanyiize nga tebamulaba ng'omuntu atayagala bo bayingire mu byabufuzi. Kale no mu ngeri eyo abantu okutegeera nti ebyobufuzi si bya mikwano na nganda oba nakumanya nti bano bayimbi ebyobufuzi nga byesigamizibwa ku busobozi, ekyo ekintu kiyinza kutegeerebwa muntu era asobola okukitegeera. Abalala babadde babitadde mu feeling olw'okuba nti waliwo abayimbi abamu abatasobodde kuweebwa flag oba card okugenda okukiikirira ekibiina kya NUP. Okugeza waliwo ne bannamawulire abeesimbawo. Katongole omutongole muyimbi naye munnamawulire teyasobodde kufuna flag ya NUP okusobola okugenda ebbaale gyayagala okwesimbawo. Patrick Omujuuka naye teyafunye flaga ya NUP okugenda okugibakwatira enakifuma, naye abantu kino bakitadde mu feeling. Kalifa ye yasazeewo okusala kkubo kugenda mu NRM. Singa kiri nti Bobi Wine alina obuyinza ng'alagira bulagizi, Eddie yawe yandibadde afuna card naye teyasobodde kugifuna. Kati we muvayo ne mugamba Bobi Wine yandibadde agamba nti ono bamuwe card kubanga oli muyimbi munne. Bobi Wine yandibadde agamba Kabirioni bamuwe card kuba muyimbi munne bavudde wala. Kiba kitegeeze enkyukakyuka temugyetaaga, mwagala obukiiko bubeere independent nga busobola okukola emirimu gyabwo nga bwetengeredde. Kyekyo kye baakoze nti Bobi Wine tasobola kugamba nti Kamilioni mumuwe card kubanga akakiiko ajja kuba kayisizaamu amaaso tekali independent. Twagala gavumenti nga erina obukiiko buli independent, kitegeeza yabalese bakole omulimu gwabwe nga batunuulira ku busobozi. Luno lwe lukalala lw'abamu ku abo benkuletedde abayimbi abasobodde okufuna omukisa NUP okubawa flaga okugenda okubakiikirira gye bagenda okwesimbawo. Mathias Walukaga y'omu ku abo abaweereddwa kaadi ya NUP oba kiyite flag okugenda okukiikirira ekibiina kya NUP eri gyayagala okufuna obwa meya Kyengera Town Council. Geoffrey Lutaaya ono naye yagenda okubeera ekakuuto naye bamuwadde flag. Hildaman naye yasobodde okufuna kaadi eya NUP nga ono agenda kubeera ewa Mary akyambadde emawokota. Kale no naye tumwagaliza ebirungi byerere okusobola okulaba nga awangula n'abalala bangi bensobodde okuleeterako ye Patrick Omujuuka nawankubadde teyafunye kaadi enakifuma ye yasazeewo okugenda maaso n'okukola campaign. Mulabyeko enakifuma ng'ali wamu ne Hildaman amuwerekeddeko. Kale nayinza okuba agenda kujja nga independent, simanyi oba Patrick anawangula enakifuma naye teyazikiza. Naye nga bwe mba nsibula njagala obategeeza nti tusabire nnyo Hon.Lutamaguzi ow'Nakaseke yagamba nti wadipi naye ayagala nnyo Bobi Wine era gwajja okuwagira kuba president. Ekiwundu kye kigenda kiwona kiri awo tekitegerekeka, mugongo gukyamulumirira. Jjukira ono yakubibwa bwe yali nga atwaliddwa mu kkomera nga bamuvunaana omusango ogw'okukuŋŋaanya abantu n'abantakutte mateeka ag'okusaasaanya gw'ekirwadde kya COVID-19. Baali bamuyita Kitaka nga ye yali DPC Kitaka Sulaiti nga ye DPC w'e Nakaseke n'omuziyambi omulala baali bamuyita Mbabazi. Ne bankwata ne bankuba n'engende bampisa bubi nnyo ndowooza era olaba njagala nkulaga egundi yange eno ndowooza olaba ndowooza olaba mbeera bwefaanana bakyankolako. Bankuba nnyo ne bansamba ne banjuza wano era ndowooza olaba nagana amadagala lino lyeddagala lyenkulaga lyenkozesaako. Nali sikimanyi nti I wouldn't think that I could be treated like this by police of Uganda, but being that I'm a member of parliament, I don't want any politician in my country, Uganda, to be fall in the same situation I am in at the moment. This wound you've seen, actually it has been paining me a lot, and I've just seen my doctor. You know, dagala lyenkozesaako lyolaba lino erisinga eryenjawulo oliraba lingi nnyo nga bw'omanyi mu nkola yaffe tetutera nnyo okwagala kugira malwaliro gaffe ge batujjanjabiramu mangi mu kundisi zaffe zonna zolaba zino lot kati paini yoweeri nga bwe nkugambye nti kintwalidde ebbanga abamu babadde balowooza nti it will take me long naye njagala kusooka kwebaza dokita wange
ankolako ennaku zino. Si byangu mu Uganda bw'oba olwadde kikutwalira ebbanga ddene okulikava. Kankite tujja kuddamu ate tusisinkane olundi mwebali kusubscribinga n'ogoberera Kakos Facts 256.